ani avunanyizibwa ku bukwekwete ebyo tubukola tutya tucoordinatinga tutya singa wabaawo kino osobola okikola otya kati wagendedde waliwo structure waliwo procedures engeri gye tuconductingamu ebikwekwete ebyo okukkaatiriza ensonga y'obukugu General Lokech gy'abadde anyinyitiza mu poliisi Asante Kasinja agamba nti General afiiridde alesenga waliwo abasirikale abali mu kwongera okutendekebwa mu mabanguliro ag'enjawulo. Ekyokubiri era kigwamu omutuluba eryo ery'ebikwekweto anti ba DPCs ne ba RPCs kubanga y'empagi enkulu mu bikwekweto bye tukola balina okutwalibwa era ne baddamu ne batendekebwa bulungi. Wenjogerera kati omusomo ogenda mu maaso olirimu okugezaako kubangula abapoliisi abo abali mu field operations n'okubateeka ku mutindo ogwa DPC bw'aba mu district era tekyetaagisa okukuba amasimu headquarters ebintu biganye wano. Bwe ntuuse ku mubaka wa Nakawa East Nsubuga bali mu ezo naye byayogedde ku Lokech tebiggwa malojja. Mbadde mwenyumirizaamu olw'okuba nti manyi nti musajja abadde muvumu era gye buvuddeko yakwatagana n'enkola ey'okulaba nti anoonyereza ku baali balina ebigendererwa okutta Jeno Katumba Wamala nasanyuka. Okusinziira kwa lipoota y'abakugu kwabadde kwekwata kw'omusaayi mu kakongovule akaludde nga kalina obuvune kwe kwavuddeko entawe eyawunzise nga Lokech ensi eneetalekeka mirembe aginnyuse. Paul Mugaba yabaddeyo ku lwa Delta TV amasukkulumu. Obudde bukedde ng'ennaku endala mu ggwanga wabula ku ssaawa nga 4 ez'enkya bikyuseemu olw'amawulire okutandika okuyitingana ku mitimbagano ng'omumyuka wa ssaabaduumizi wa poliisi mu ggwanga Meja General Paul Lokech bw'assize ogw'enkomerero. Kino kireeseewo ekiyongobero mu bitongole ebikuuma ddembe ne mu bannayuganda bonna okutwaliza awamu ng'era amawulire g'okufa kwa Paul Lokech gakakasiddwa amyuka omwogezi w'amagye Lieutenant Colonel Ronald Kakulungo. Tuufu olwaleero twafunye ate amawulire amabi nnyo ag'okufiirwa omu ku bakulu baffe mu magye Major General Paul Lokech abadde omumyuka w'omuduumizi wa police Deputy Inspector General of Police. Lieutenant Colonel Ronald Kakulungo ategeezezza ng'omugenzi bw'afidde mu maka ge e Buwaate mu Kira municipal mu disitulikiti y'e Wakiso era oluvannyuma omulambo gwe gutwaliddwa mu ddwaliro e Mulago okwekebejjebwa. Police mwabadde akolera atukolagana nayo abasobodde okutuukawo ne bajjayo omubiri gwe kati bagututte mu ggwanika okulaba okunoonyereza kunatandikira kye tuyita postmortem. Ono wabula atendereza omugenzi ng'abadde omujaso w'amaanyi ayagala eggwanga lye ne Afirika yonna okutwaliza awamu ng'era akoze kinene nnyo mu kuzzaawo emirembe mu ggwanga lya Somalia. General Paul Lokech nga bwe nnyonnyodde yakola emirimu mingi ate emirimu gye egisinga yabadde mu operations okuduumira. Nange ng'omuntu nakolako naye banga ddene mu Somalia we yali nga ali contingent commander yakola omulimu munene nnyo okulaba nti obutebenkevu obutulinako mu Somalia abulinamu omukono munene nnyo. Era ku by'eggye lya UPDF basaasidde nnyo ekitongole kya poliisi mwabadde akolera waafiiridde saako n'ab'eŋŋanda n'emikwano. Ministry of Defence ate n'amagye era tutuusa okusaasira kwaffe eri bannaffe aba Uganda Police mwabadde akolera ate ne family ye mikwano gye n'abooluganda bonna olw'okuviibwako omukulu ono abadde akola emirimu gye ng'aweereza eggwanga bulungi nnyo. Wano wasinzidde n'ategeeza nga bagenda okukwatagana ne poliisi saako n'ab'eŋŋanda okulaba nga bafulumya enteekateeka z'okuziika. Kati tukolagana ne Uganda Police ne family ye okulaba enteekateeka y'ebyokuziika ne programu endala okusabira omwoyo gw'omugenzi byonna byonna programu enatambula bulungi tuli okugitebeekaniza ne poliisi ate ne family. Abantu ab'enjawulo omuli n'ababaka ba palamenti nga Nkunnyingi Muwada ne Ibrahim Ssemuju Ŋŋanda boogedde ku mugenzi ng'abadde omujaasi omutendeke era ne basaasira nnyo ab'eŋŋanda ze. Kitalo nnyo eggwanga lya Uganda okufiirwa omu ku basirikale
oba oli ababadde highly skilled abatendekebwa bulungi okuyambako mu kukuuma emirembe mu Uganda oba oli awo nebweru w'eggwanga. Ate era eri baganda baffe abasirikale ab'amagye abeerodiyo kibawo kino ekyokuyiga n'okujjukiza nti obulamu nga mukola emirimu gyabwe wakati w'ogoberera ebiragiro ate mukimanye nti waliwo n'okunnyonnyola Katonda kubanga obulamu bw'ensi butuka ne buggwa nga olina ebitiibwa naye mu maaso ga Katonda tugenda nga bwe twajja. N'okubasaba naddala abali mu bifo ebirimu amaanyi okuyigira ku nfa bannaabwe gye bazze bafaamu. Lokech ezimu ku press conference endamula baalimu ng'awoninga aba opposition nga watagenda kuddemu kubeerayo muzannyo. Kati yali awoninga aba opposition tumwogerako nga mugenzi. Abantu bonna abali mu poliisi mu magye n'ebifo buyinza munyikire kukola bintu birungi kubanga mu dakiika nno bagenda kuba kwogerako nga mugenzi. Abadde agezaako okulaba nti nno embeera z'Abannayuganda nga bayita mu poliisi zidda mu nteeka by'obuddi eby'abantu okulaba nti tufuna emirembe mu nsi yaffe bifo ebirimu abantu abadde batandise okuleeta insecurity mu Uganda ababba ebintu by'abantu. Bano era basabye abantu bamuyigireko. Mike Mutebi, Dawota TV Amasukulumu. Meja General Paulo Lokech kati omugenzi abadde mujaasi mutendeke era nga yegatta ku ggye lya National Resistance Army NRA kati eriyitibwa UPDF mu mwaka gwa 1987 nga waafiiridde abadde ku ddaala lya Meja General era ng'aweereza mu ggye mu bitongole eby'enjawulo saako ne mu poliisi mwafiiridde. Paulo Lokech yalondebwa okubeera omumyuka w'omuduumizi wa poliisi ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa Desemba omwaka 2020 ng'abadde yadda mu bigere bya munne bwe bali ku ddaala erimu Meja General Stephen Muzeyi Sabiti. Olw'obukugu bwe yalondebwa okukulira emirimu gy'eggye lya UPDF ery'omu bbanga wadde ng'ekifo kino yakimalako emyezi 6 gyokka. Wakati wa 2017 ne 2019 yalondebwa okulondoola enteekateeka y'okukuuma emirembe mu ggwanga erya South Sudan. Ono era yakulemberako ekibinja kya UPDF ekyatwalibwa okwegatta ku ggye lya AMISOM erikuuma emirembe mu ggwanga lya Somalia wakati wa 2011 ne 2012 n'omulundi ogwokubiri mu mwaka gwa 2017 okutuuka mu 2018 ng'eno gye baamutuumira n'erinnya erya The Lion of Mogadishu oba giyite empologoma y'e Mogadishu olw'engeri gyafufuggazaamu akabinja k'abatujju aka Al-Shabaab. Meja General Paulo Lokech abadde musirikale atanyigirwa mu nnoga ng'era ky'anaakola ne ky'ataakola byonna abyogera. Lokech kati omugenzi yabadde akulembeddemu ebikwekweto eby'okufuuza akabinja k'abatujju akagambibwa okukola obulumbaganyi ku General Katumba Wamala ng'obulumbaganyi buno bwatwaliramu muwala we ne ddereeva we. Omugenzi Meja General Paulo Lokech omukama muwe ekiwummula eky'emirembe. Meja General Paulo Lokech nga yabadde amyuka omuduumizi wa poliisi mu ggwanga olunaku lw'eggulo ku makya lwe yassizza omukka gwe ogw'enkomerero. Mu malya g'ekyemisana g'olunaku olwaleero poliisi efulumizza ebyavudde mu kukebera omulambo ku kiki ekituufu ekyamusse oluvannyuma lw'okwekebejjebwa abakugu bana balambirira. Ebivuddeyo biraze nti yafudde oluvannyuma lw'omusaayi okwetugga nga kyava ku buvune bwe yafuna ku kakongovule ku kugulu kwe okwa ddyo omwezi oguwedde. Abakugu mu kwekebejja basobodde okuzuula nti omugenzi yafuna ekisago kakongovule wansi w'ekigere wambaliza nnyo ekyo kino ekyo zomezi lya 23 mwezi gwa 8 mwaka 2021 ze muzikwaga nga Moses Somala buli wa balaza ebbugumu liba pitirivu nnyo ikiza na lit command ne sabit gitwa tukuya mabega yetuwetera ne bbugumu lino tujja tukwaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Ze muzikwaga Moses Somala abakulu batudde dda alegena nti abakulu batudde dda ati ayo omukulu soko mbera omukulu yali makati azoke bapero omukulu yali makati babulaye bulungi nnyo nti n'olwaleero the house is full of course yenga bwogenda mu maaso okumulaba ojja kulaba tiimu nnyo nga bwetuge byetugatulirako
ekyo kino ekyowa ensonga za Major General Paul Lokech kati omugenzi tujja kubeerako eddakiika ze tuwaayo okujjukira ebintu byakoze, then tujja genda main subject of the night oba omulamu omukulu ogw'ekyo kino ekyolwaleero ekya government programs program government zeerese okubeera nga zijja abantu mu bwavu. Bwerese programs zino ezibadde ziteekeddwa okujja abantu mu bwavu ate abantu beeyongedde bweyongezi bwavu. Alipoota ez'enjawulo n'ebibalo biraga nti gavumenti ya Uganda oba obukulembeze bwa Uganda oba ne bannayuganda bonna bakwata kifo kya kumwanjo nnyo mu nsonga z'obwavu zinene. Government programs ekiziremesezza youth livelihood program, okulembeka entandikwa bonna bagagawale, tujja ku operation with creation, bintu bingi tujja bikuba mu toki. Ne kansooke nkuwe abakulu buli omu mulaba ali ku research ewali agira omu yageze ne ku secretariat ne bamuwa ekitabo kiramba n'empandiiso balina okubeera nga awandiika si nsonga za byakwena n'ensonga ez'ebya national resistance movement ajja kubeera bitubuulira. Omukulu kansala Thomas Bagonza naye yatudde dda wa national unity platform era ennyambala ekyukidde ddala from what where is no n'omulangira Kalema wali butereevu nnyo naye kansitandikire leero kaleo kansooke wa Grace Bukenya sookola muse ku bannansi tugere mu maaso so abalabi abalungi ku Delta TV nsanyuse nate okufuna omukisa guno okwogera ku gye muli ntuusa okusaasira kwange eri eggwanga Uganda eri UPDF eri police eri security agencies zonna n'ekibiina kya NRM olw'okufiirwako omulwanirizi w'eddembe Kayingo Major General Lokech atazikawo era omuntu abadde ayagala ennyo ensi ye ku mulamwa gwe gumu era n'entwala omukisa guno okusaasira eggye lya UPDF ne bannayuganda bonna wamu n'ennyumba ya General Pecos Kuteesa era naye wiiki eri tebyatambula bulungi neffe ng'abakristaayo tugamba Katonda yatuwa era yajjawo. Ye mukulu Grace Kenya akinulira nsonga za byakwerinda. Kansala Thomas Bagonza yakiikirira abantu si mu kikola eggwanga olukulu naye ku kanso ya Kawempe that's it Wandege ya ward asooka akulamuseeko naye tugende mu maaso. Neyanza nnyo omukisa ogumpeereddwa abalabi baffe abalungi olutimbe gagadde olwa Delta TV. Amanya nze Bagonza Thomas kansala atwala omuluka w'Ewandegeya ku ggombola ly'e Kawempe. Ndi musanyusa okuba nti nate negasse ku pane eno okulabika nti nga tettafaali ku ggwanga Uganda naddala ku program ezitunuulidde okulabika nti kisobolamu wabannayuganda okutwaliza wamu. Nange njagala okusaasira bannayuganda bonna abafunye ebizibu by'enjawulo naddala eby'okufiirwa mu budde buno bwe tukubye emabega. Nsaba Omukama abanyiga ebiwundu abagumye. Nsaasira security Uganda Police UPDF yafiiriddwako abasajja ab'amaanyi naye nga kukya omugenzi Lokech njagala okulabika nti ngambako abo bekikwatako kulabika nti bongera okutuwa lipoota ezimatiza kubanga munaife twali tumanyi babikola ffe bekka ffe nti ffe bakolako alipoota zitamatiza naye alipoota eya blood clot nsaba badde mbagyetegereza obuuza ku bantu kansala mu mbeera efaananako bwetyo badde manyi kyagenda maaso n'okulamusa ku bantu mulangi mbuuliza ku bantu naawe se yes omulungi alaba Delta TV osibyeta sibo osibyeta nnyabo nate embeera nga bwekyo bweri bwetambula tubadde tukyali abantu badde bakyakungubaga olw'ensonga nti tebakyalya tebakyanywa emirimu babagoba tebanakuba nti baggulawo ate okufiirwa nekuyingirawo mu mbeera y'emu tuba tukyali awo
ate minister najja president Museveni yatugamba luli emabega nti ajja kubira minister w'ebyenjigiriza essimu basinkane banyumyemu ku ngeri y'okugula amasomero ndoza mufunye ku ssimu minister n'avaayo n'ayogera n'atugamba nti abasomesa bajja kusooka babageme kuddaga italiiwo ate oli najja bageme doozi esooka wayitewo ebbanga lye babawo emyezi ng'ebiri bageme ey'okubiri ekitegeeza nti nno abasomesa bo okuggulawo mulowooze ku mwaka nga gujja so ekintu kyenyamiza nnyo nnyini ddala mu gavumenti eno gye tulimu obudde buno tusuubira era tusaba nti yabadde ekuba mu kifuba naba nti nabantu bonna at least tubeera mu biseera by'okukungubagana era sti tulina kwerabira bizibu bye tulimu kuba leero ogenda kukaaba olokaabe General Lokech amaze emirimu gye agenda kubazibwa ku Lwokutaano naye kye kinabeera ku Lwomukaaga enjala egenda kulemu erimu abantu okubonaabonera kuddewo n'omuggalo gw'okusatu nagwo guli rekoodi naye Uganda twalibadde tubuuza ekibuuzo ntuyizeemu ki tolina kuba ntuyigamu n'akamu n'akeddagala tulinga abasajja batwala mutalo lwa Napoleon ne bakuba nti bana kye bayize n'akamu n'akeddagala so yembeera bwekyo katutandikira mu kitundu ekyokubiri official okujja ate okuba towekingambwa omugenzi kati webadde bayita the lion of Somalia yes omugenzi kati Major General Paul Lokech atukomewo wesibedde tukumaliriza kuwesibe bbiri eggumba lyamenyeka. Bw'abadde ayanjulira bannamawulire ebyazuuliddwa omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga alambuludde bulungi ku ngeri akatole k'omusaayi bwe kawagamidde mu musuwa ogutwala omusaayi n'omukka mu mawuggwe. Mu kwekebejja omulamu abakugu basobodde okubaaga okugulu kuno akakongovule basobole okulaba ddala kiki ekyaviiriddeko obulumi ne basanga ekitundutundu ky'omusaayi ekyali kyekutte oba blood clot mu misuwa waliwo omusuwa ogw'amaanyi okuva ku kigere wansi ogwambuka mu mubiri gye basanga obutundutundu ogw'omusaayi ogwekutte. Poliisi okufaanana ate omulala twegaseko mu studios ye Mike Mutyaba neyaliko omusaayi mupya n'ensangi zino katumutegeera mu byabufuzi soko namusize kuba kulaba tugende mu maaso Mike. Okusookera ddala njagala okubalamusa ku bannayuganda bonna n'okubeebaza okubeera abakozi ndowooza kyekikulembera kubanga nze siba mbagamba eggwanga lyaffe Uganda zibu nnyo okubeera ng'omuntu mukyala afuna ekyokulya naye munansonyi ekintusiza leeti njagala okukitegeeza bannayuganda nti enguudo zaffe mbi mbadde envuga emmotoka leero manyi leero ntambulidde mu loole ate loole empya naye olukubye mu kinnya bwendi buli kimu ekibuukako gavumenti yasalawo naye tugamba tuleme kutambula beyond curfew time kati esobola kutambulirako mu ssaawa za curfew y'eroole namaliriza nguze eroole naye nkubuulira olukubye ekinnya bwendi buli kimu nekivaako enamba plate bibampa buli kimu bane gavumenti mutuyambe ebinnya bitaba na Uganda tetulina kyakukola kugamba kyekintuza neti mu studio actually katono tufe n'okufa mbadde mutumbe kilomita batugamba 10 zonna zikoleddwa ludda wanga wane mutumbe bunnamuwaya kilomita 2 okuva Kampala enguudo zikyali za binnya enguudo zitutta juzi kankunjalo tegeza bana Uganda nga tutegeeza nti mutumbe yonna kola yakola ludda njalo okutegeeza juzi twayogera ku luguudo lw'emasajja wano emasajja nagenza okuddayo nga tractor yokinyinya yafiira na mukubo eyajja okukola emasajja tractor yafiira mu kkubo ebinnya bibinyo bane kule bane Uganda n'otulamusa nali yagadde balamusako naye bane tuli bubi sigenda balamusa bana Uganda sikundeke sigenda balamusa tuli bubi tufa tugwawo balamuse biki odinga tufa tugwawo meji huyo Lokech meji omulamba ogamba oti ati omusuwa simanyanga wansi w'ekigere ate simanyanga ati yakugu ate simanyanga ku mawuggwe kwegambe
munene police na mugwa katutandikire wowe nyine Major Paul Lokech yagenze ntibo solo mujjukirira omusajja abadde omulwanirizi w'eggwanga omusajja adumidde amajje agagenze Somalia ongamba otya nti atuuka okufa n'afa Somalia ng'akagere kati bagera tuko tugamba mbwate Somalia yekonye naswi kati enviri olwamusaze enviri n'afa gavumenti muswaleko bannaye n'enviri zigenda tandika okutta na Uganda ufuna kunsonyi bane mutu yange gatugamba munnamagye Major General tasobola kufa mu ngeri bw'ekyo etategeerekeka nze mutyaba nkyaliwo atakola byakana Major Lokech eri eggwanga Uganda Major Lokech yafudde yekonye kanaswi enanga abadde abyogera yekonye kanaswi yekonye kanaswi mu luzungu babadde bamulimu obuzibu babadde bamusala studio bita tunabakiriza kusala babadde kati agenda kakubulire ente bagenda fulumya report egamba nti badde bamusala enviiri naye muna enviiri nezimutta kugamba bane tutukyaswalirako ddala Uganda okuswala kwagudde walaba mu kalulu after okuleta Major Paul Lokech engeri gye yakwasaganyamu embeera ya election ya 2021 ndowooza eyo gye tuyinza okugamba very professional era the nation shall miss him. Amazima amatuufu gali nti okufa kwa Major Lokech titusobola kusanyukiramu ng'eggwanga era kyannaku nnyo eri famire kyannaku nnyo eri bannayuganda okuba nti twaviiriddwako omulwanirizi wedde oba omulwanirizi w'eggwanga wabula settlement gye yakola ye ng'omuntu ofuusibanaga nti yabasanyula eyokuvayo okugamba nti yenayina eyepampala okugenda ku makubo agenda kukolebwa ABCD nsubira ekyo tekyali kituufu naye mu mbeera ng'eno ey'okufa kw'omuntu tetusobola ate tutandika okureflectinga ku byayitali sigenda kumuyisubwa kubanga Major Lokech Mukama Katonda yamuyise sinze namuyise nze bali kyayagala abire mu bulamu nga muna Uganda naye Katonda alina ensonga lwaki atwala abantu ngaabo ate njawulo okubulira omuntu afudde mu Uganda Katonda bamuwonyiza ebintu bingi njawulo okubabulira Major Paul Lokech njawulo okubulira alinga muzira Major Lokech muzira owotalire eggwanga Uganda erikulembeddwa abakulembeze emyaka 35 erikulembeddwa netubeera nga tulina enguudo embi netubeera nga tulina amalwaliro omulwanirizi w'eddembe ng'oyo omusajja omunene mu ggwanga n'afa okweko n'akagere kati njawulo omuwulire oba okyalina mukisa ki munsi lwaki tofa n'ovaawo so bwe tolina kyogenda kumusubwako tubagula nti kati nkuwulira oyo omusajja Mukama Katonda yamwisaasidde busaasizi n'amutwala naffe wereba tujjudde nga tukyali mu Uganda nefugibwa ba dictators Uganda efugirwa abantu abatafa ku bannaabwe Uganda efugiddwa ba dictator njalo kubuulira era kintu kiruma bannayuganda nga mukulembeza era nze nkubuulira nze singa nyina okuyinza nalibadde mbagabanaga tibale mumanyi olunaku bwe luti twekuŋŋaanye tugende ku sitesi kweya tujjeko omusajja atufugidde ebbanga tetunaba kufuna muntu mutuufu nze njagala okubuulira njagala okubuulira obuzibu omuyina mukuba amasasi obuzibu omuyina mukuba emiggo obuzibu mukuba muyikuba tiyagasi akati njagala okubuulira njagala okubuulira ate piti yaluddawa nabeka nkubuulira nze bannayuganda mbategeeza mukere kumancha chali ku Paul Lokech Paul Lokech soko muleke onagambye Katonda yamusaasidde yo topic jogize olinga ati asset nzo mulamu go chali ku Paul Lokech go yogera ko Katonda yamusaasidde nzigabi Katonda yamusaasidde Paul Lokech nava mu Uganda yegendedde wa Katonda we nera njawulo atagenda tuso obaka bwa bana Uganda eri Katonda nzikubulira so compare mulangira cross up mulangira you're going to miss Major General Paul Lokech kambi kuteeke dala kambi kusibeko ogenda kumusu byansusso nnyo nga munnayuganda nga omufirika nga omulangira kalema mu ango kimwe ngeno mufiirwa oyagala omusubwe ngani kati oba otubuulira maybe nja musubwa ng'omufirika nti afudde naye ate era still abafirika normally wetufa obira mugenzi agenzi tulisinkana nate so ekyokuba nti ntugera musubwa ogamba mpulira abantu bangi bagamba nti abadde mulwanizi wa ggwanga oweddembe kino kyaga tusettinge bulungi nnyo straight yes abadde okufiirwa si kirungi kubanga of course alina balese abantu badde bamukkirizamu badde bakola kibaddala birya bonna bonna naye bwe tugamba nti nno abadde mulwanirizi wa ddembe mu ggwanga lya Uganda
tulina okukigaziyamuko ne twebuuza ekintu kimu nti alwanye entalo ki alwanye entalo ki Munnayuganda zenfunamu ng'omuntu nti bw'aba ageze n'akomaninga Somalia yeso wali mu commanding Somalia ekibinja kyagenda Somalia okuba nti sente zibadde bafuna zibadde zigendawo era mission yabatole yali ki okubatwalayo yali ki so nga tugamba kugamba nti nno ne mutusibako nti abadde mulwanizi wa ddembe omusirikale yenna kale alayira ngenda kukuba ebirayiro okumba Bannayuganda kati ngaadde wagati wa UPDF okuma ensalo zaffe bwekito tukikkiriza ekyo bano mutusibako kyekigamba nti nalwaniri abadde mulwanirizi ow'eddembe eryaffe okiwakanya oba oyongera kukatiriza kya Grace Kenya nti abadde mulwanizi wa ddembe freedom fight kyengamba freedom fighter yaliwa yatya kubanga already freedom yange ani yagirwanirira already nina freedom nagijjawa nga tanamana kujja President Museveni agamba freedom fighter imbu yajjako abaali bakolaki batwala eddembe ly'abantu naye baaliwo bajjajjaffe baaliwo na tebaafa balina eddembe lyabwe olina gye nagamba yeyise freedom fighter so freedom fighter tebaga nti nno unless nga nsanze erimu okufa n'antaasa then yafuuka freedom fighter bwoba okola list y'aba freedom fighters Paul Lokech omuteekamu nedda sebo lwaki tali qualified alwanira eddembe lyani eryange alwanira eddembe lyange Somalia emirembe egiriyo bwe yagiteekayo no yagenda kuba kyeyo bagenda kuba kyeyo tukimanyi bulungi nnyo kubanga babayita ani abasasuli ekisooka babayita bagende bayambeko kubanga bali balemeddwa America eremeddwa okuba abantu kati ne bagamba tulina okukola kinga twagali wano mu biseera bya 1996 Africa twali ensi zaali ziri mu kuba nti ziri mu kulwanagana nga zirwanyisa abazungu baberenga baba wano ne bagamba tugenda kukola tutya okuba tugoba omuzungu ambe wano tetwalina byakulwanyisa biryawo byamaanyi tetwalina nnyo like n'abantu abakugu tebabalina twali tumanyi ntalo twali mu Bwakabaka mu biseera ebyo kati kye bakola abafuzi abaaliwo naga tugenda kutunulawa oba twalina already twalina resources zaffe ebyobugagga so kyebaga tulina okunoonya bagenda otuyamba okulwana entalo tugoba abazungu bagende twatula tulina kunoonya baani nti ba machineries betugenda okuwaka sente batuyambe batugobere abaali batutta abaali batubba wano twagenda Cuba netutaba Cuba omusajja ba Fidel Castro netubaleeta wano kibaali bwaba ekigambo ekimanyiddwa twakiganda waza nti tuyita aba Cuba ne batugobera abasajja bojja mu DR Congo bogenda mu Angola bogenda paka wansi eno twabakozesa abacuba abo kati ensonga yembwe etyo bwe yali bogenda mu Somalia kyekyaliyo ani yabayita ani yagamba nti amiso mujje mutuyambe UN kubanga kyo kyagirema biki byagirema yali ina dibizege okwange kukusizaayo egamba mbu nenoonya abatujju kati negamba what balabika alo basajja abamanyi abategeera tactics omanyi abasirikale baba traininga mu ngeri ez'enjawulo kati America tebamanyi kutraininga tebatrainingako mu malungu tebamanyi nnwana ezo kati baga tulina okuleeta baani abalwanako enkola eri yaggwerira eyo gwirira bweyo training bali bacuba era batraininga mu ngeri eyo kubadduka kubakola kino South Africa Uganda yes Uganda twali twefuzi twali tulina kye tukoze kubanga twagenda e Congo ne tukuba abaayo ne tugenda South African Republic ne tukuba abaayo naffe ne twekubiramu kota olw'essanga ne olujjukira twekubiramu kawo nga tuli mu kulwanya ebyobugagga yes we are good at that kalasani bagamba tugenda kunoonya ani omucuba ni bwe twetaaga machinery nti twetaaga abasajja okuva mu ggwanga lya Uganda nti wetuye tudduka kyovula abaana era buli kisa agendeyo ayagala bamuwandika wali agenda okuba nti alwana ayagala nnyo oba kusasula n'asasula ogulya nagulirira agende Somalia akube emundu afune kasente akanamubeezaawo ng'omwana ng'omuntu singa eggwanga sokuziza emirembe n'ekimuyisiza wafidde nga ye Lion of Somalia tulaba nti kirina impact gye kikoze eri eggwanga lya Somalia oyogedde bulungi nnyo Lion of Somalia oba Lion of Mogadishu not Lion of Kampala ebitugambye ebyo biwulya bulungi nnyo Lion kyovola omukulembeze era omukulembeze wa Somalia avudde n'amuwaana watuyamba mwana gwe watuyamba n'otugobera abatujju abaali bakola ki bali mu kututa abayeekera watuyamba era n'asasulwa bonna ne basasulwa be baana abagenda Saudi Arabia kuba ekyeyo obudde buno bw'afiireyo eri tumuyita muzira wa Uganda oba tumuyita atya tumuyita tutya maybe process oba ekyoga nti abadde muzira kuba kibadde kitandika nti abadde aleeteddwa akomezeddwa ewaka kati ayambeko ewaka
kintu batutasobola okulaba tugenda kutaka mu evaluating nga deputy IGP abadde agenda kukola ki naye bade now afudde bufi etolina kyogenda musubwako anti tekinnaba kubeerawo kubanga mu ggwanga Uganda no tekinnaba kubeerawo abadde atandise akatuwa abadde yakatulaga be bakutte abagenda mu maaso ne bagala okutemula Jeno Katumba ekyo kwa kyabadde nga alinga akoze katuba tukyamwe tuba tukyateeka wansi byalanse okukolera eggwanga Uganda ekyo kyadatandise okuba nti akola ogerako ebannamawulire omulundi gwe naga nti what olwasooka luli yayogerako ko naffe nga yeewana byakoze Somalia bikiwe bityo bino babyogera then kati abadde azze wano waffe ku butaka nga tugaa nti kale kati ozze naffe otuyambe nga buyambe bali abeeri twagala nogobe abantu batembe waffe eri Masaka Lwengo neggulo batemye abantu ebijambiya biddamu abaana yes byazembe nemena kati tumwaga kyetubadde tumusuubiramu naye naafa tana kubanga atuukiriza ekintu kyonna oba kubanga obudde buno niwe tugamba gundi bamukutte tebanabakasa nti bebatta oba bebakuba amasasi oba bebakola ki emisango gikyali mu kooti perspective y'obwamawulire tujjukire naawe okuzingula olutambi lwe yayetebwa nga deputy IGP wakati mu kalulu tensions zaali very high of course nga pressure weeri amaanyi nnyo tosuubira bwengamulaba nti waliwo credit gyoyinza okumuwa kubanga fact be told the popularity or populism of Robert Kyagulanyi Ssentamu yali waggulu nnyo nebo yajja fact is Robert Kyagulanyi Ssentamu abagobera ebyobufuzi era naffe twabyanalizanga nti he reached a point nachi losing okwata tiimu yonna gye yali agenda naye kyamwekeningako somewhere or some point somewhere. Don't you think are deserving a credit eri President Museveni wakati mu kaluke nyine timing gye yamuleetera mbadde saga kyogera kuba tubadde ku birungi nze neno ebirungi obadde ombuzza birungi oba tombuzza bibi contribution kati kiba kibi kubanga otandika okwogera ku mugenzi abaana be yakyunya abaana be yakwata abaana be bayokya abaana be bakuba emiggo abaana abali mu kkomera nakatobudde abaana be bakyunya kansala n'agolola yes andi kati gwe bireese gwe yagala tubyogereko balisa kwogera ku bibi ya mugenzi mu kaseera katono nnyo kabadde nga atuuziddwa ku ntebe just abaana abakyalire mu kkomera obudde buno waliwo bagenda okusangayo kyo kigesa kwogera bibi ku mugenzi waliwo bagenda okusangayo kati abaana be battira obwereere nga bali ewansi abaafa mu biseera ebyakalulu abafa mu biseera abaana bakyali mu kkomera kati tebalina kusabibwa misango gyonna bye bateekako bena tubitegeera kati byakoze byonna bye mbajogera byetwatandika ebyo binasanyusa abantu ddala nga tebalina kubanga muba muziika mbadde nkirese kangende ewakasa Thomas Bagonza yatuwe ebibi ebya of course kasala njagala oyogere birungi eby'omugenzi Major General Paul Lokech byakoledde eggwanga Uganda nkusaba ebintu bireke it was a slip of the tongue birungi mukwano bino bwokwasaganya aneyanziza nnyo okusookera ddala era nziramu okusaasira ennyumba ya Major General Lokech kubanga amazima we nalaye nga bamuprofilinga nendaba nga ye ng'omuntu family gyamusuwa nnyo poliisi eyinza obutamusuwa kebere UPDF naye family kansala Thomas Bagonza tagenda kusubwa omulwanyi Namige the Lion of Mogadishu naye ombeera efaananako bwetyo tetwagala okusaba bonna kansala kito kinzizeemu kansala Thomas Bagonza tagenda kusubwa Paul Lokech why already mu mbeera eriwo sawa zino wenjogera ku Shannon ne certain political prisoners nga assembly eyokukwatibwa abakwata mundu ye Bukenya Moses Waiza nakati tumanyi waali yakwatibwa ennaku z'omwezi nga 5 May omwaka guno alina omwana n'omukyala be yaleka mu katanga tetumanyi gyali naye nga approach ezo zakozesebwa zekyentebezo okuba nti omugenzi saya ntandyagadde mwogerako bintu bifaananako bwe bityo nti approach eza Somalia approach zakozesa South Sudan zakozeseza ku konyi zajja ate okufuga zaffe Bagonza era twagala okutegeeza abali mu security abalala nti mu enforcing n'obuvunaanyizibwa nti toyinza kukwata muntu alwanye entale z'abatujju
n'omu wa poliisi ekitongole ekikolagana n'omuntu wa bulijjo. So nze ndowooza nti positioning eyo erikyafu naye ate munaye ekigendererwa kye baamuleetera nakati kabamu tukyebuuza nti lwaki we baamuleetera akaseera kano akaakalulu 2020 nga tuli mu kampeyini awo nzibu ekyo bwe kibadde ng'ekikakkanamuko kati Lokech batulodde alipoota nti yafudde ki blood clot. So fe mu ngeri emu oba endala Kansala Bagonza si blood clot kagere yeekonya akagere kekoona omusayine gwesibamu katono bagayi gwesibamu katono. So awe nasinzidde ne ŋŋamba nti apoliisi erina okuvaayo ekakasa eggwanga ddala kituufu bannansi bafa blood clot. Ekirala blood clot yazze etya okutuuka ku levetta oba etwala obulamu bw'omuntu. So ndowooza nti yafiiridde mu maanyi wabula bajayise yonna yonna nti y'omu ku bantu abalwana okuleeta emirembe mu South Sudan. Somalia nakati bakyamutendereza. Ffe wano ate opposition twamukaabye bukaabi olw'ensonga nti embeera ebadde waawo mu kiseera ky'akalulu approach zino eza drone zonna kasita yajja mu kintu nezikola ki era twagala kikidda era ku bali banne aba security nti byonna byonna tusobola obikola naye essaawa eyibeerayo. Ffe tusaba kimu Omukama Katonda amusaasire era amusonyiwe ebyamusobako naye nga already twakubyedde ebituli mu nfa y'omugenzi oyo era fena tugenda kunoonyereza tulabe eddala kiki ekyaviiriddeko Lokech ono omusajja lwadde batunuulidde ennyo omusajja naffe twatandise okutunuulira ensonga enanga bw'ayogera kino leero tukitunula netukyetegereza bulungi netulinda tulabe ow'amagye agenda kwogera kiso twagala tugate statements ezo zebakwogera naffe tuveyo n'alipoota eyenkomeredde ngaffe bannayuganda era abagoberera ensonga naye nga kibi nnyo kibi ddala. Biki byotayinza kwerabira ku mugenzi? Omugenzi okusookera ddala amukreditinga kubanga ekituufu buli abadde amwogerako buli akozeeko naye alaga nti abadde vitamin nnyo era abadde mukozi abadde ayagala ensi ye naye ate tujja kwerabira max abamu zatuleseeko mu biseera bino byaberedde nga mumyuka w'Ochola kubanga Ochola kiyinza omwanguira okwassociatinga ne civilian naye mukulu olifa abadde atulabanga baduuyi ng'emu oba endala era nga gavumenti approach gyakozesa Somalia gyakozeseza ku Konyi gyakozeseza ku South Sudan gyeyaleeta mu poliisi era ekyambalo kyakyuka butuusi era twagala okutwala omukisa guno ddala nze okutegeeza nti eddembe ly'obuntu terijja kwewa kitiibwa nga tukyakozesa approach ezikozesebwa ku batujju batemu n'abayeekera ng'ate ze zikola ku bantu bannayuganda ababulijjo basivilian bamwananchi. So ffe tulowooza nti tekirina gye kitwala ggwanga Uganda. So Councillor Thomas Wagonza kino osobola kinzira mu Uganda. Will you miss Major General Lokech? Tujja mu misinga omulabako ng'omuntu ng'ate omukozi w'eggwanga era eggwanga lijja mu misinga naddala ng'endaga epoliisi eyo n'ekitongole ky'amagye naye ate era kireetawo ebibuuzo bingi njagala nkiddemu nti lwaki abameja batandise okutondoka nakyogerako ku programu etubaddeko emabegakaawo era ku lutimbe luno nti kino ekisanja kino kya waliwo space waliwo ayagala okudda mu space awo so Bagonza waliwo ayagala okudda mu space ng'akozesa omukono gw'ekyuma era mu malirivu era tukyalaba abameja bangi kino njagala nkyogere nga bagenda mu ngenda fananako bwekyo bwe balaba nga tebasobola kubanga kati bw'olaba Major General Lokech omugenzi nti security ya deputy IGP ate nga ali ku rank eyo mu magye high ranking officer eba y'amaanyi nnyo oli ayinza okulanga approach gye bali baagala okukola ku Katumba n'abalala eyinza obutakola ku byo ba security ne wabaawo enfe ye tamatiza blood clot tamatiza ensonga lwaki tugidebatinzeko era tugyogerako katukome mu kitundu kino ekiddako weesibe kuweesibe bbiri